kakati banyinaze mwana mulenzi taata omulungi ngamba omutabani owange gwenzaala wano basembereza akamasukira wakatadde wano awo kampeera omu ku bannyinanze banyinaze munamusize ku bagenyi baffe abo naffe basenga tugayise munammwe mukuliko omutima balina essanyu abo banyinaze mwanyinaze gwakuta akamasukira abantu bano bakulembeddwamu omusajja omutambuzi oyo alongozza ebigambo bingi nnyo n'atuuka mu kanyomero akagamba mbu wano leero waliwo muwala wange aweze 18 kyembadde simanyi naŋŋamba era baasisinkana eyo manya ku kyaki manya ne bakola biki mbu ne mumulazaanya okujja wano yeggwe bo bamanyi tukiwe engalo n'akalulu ndaba nga agaasanga gengattira na Yesu Kristo emirundi gyali 3 kati muwa akamasukira tulabe mwanyinaze wekatajirya anti munnaye gwamala eggobe mu kibya era gwe eggalo ssajja eritta enkokonya ate ne limala ne likuba ennoga bw'obeegaana eyita security ndowooza Yesu taliyo mwanyinaze abantu abo bamanyi engalo n'akalulu nga tewaŋŋamba biri ebya mmisa byetwalimu agalubindi zo twasigaza tuzirina zitwaleyo amaaso muwere ddala ziri zeyeerabira gatera okuluma mu budde bwe buti simanyi lwaki embeera eno ekukosa nnyo badde ngamba onoomwesimbako ng'emino gyasigala mu paketi ayagala akimanyi asanyudde atuteka buli ttenga omubi atudde mbalungi olinga gwe banaabegera ekibega okwewombeeka tukiwe engalo mwanyinaze ze galubindi zennyini zeze zituukana tukyongala engalo n'akalulu ekibanga kyekyo nga galubindi zeezo kati olaba bulungi bonna obeetegereza bulungi obalaba bulungi okakasa anti wagambye gwobamanyi kati nze njagala ojjeyo ogenda onokoleyo osinga okumanya oba ogenda ondage nga bwobamanyi si bwe kiri era yita mu bwangu nze mbadde nabagobye dda kuba tulina okumaliriza olukiiko lwaffe HP akatambala ku mmeeza naye nga mutunudde mu kamera ne simayire ennene mumuweereza emitwe olulenzi nga lwegonza baba wakayimba nti munnange terulina bye lweraliikirira baba wakayimba mutuukira kumu mu ntebe mumusomerere emitwe mumuweereza emitwe mutuukira kumu mu ntebe
byonondekera yange ubona lososi yogenze asimanesi webale Sebyuma akadde kayise senga olina byoyagala okulakirira mwana omulenzi bataata bamama wangi basenga bakojja bajjajja wamu n'ab'emikwano mwenna ye ono ye mwami wange gwe nalonda ku lwa muwala wange Josephine Namuttu. mwanyinaze webale kulonda webale kusiima oli ye yalonda kakati ngenda basabayo abakwasi b'emizimu awo babayisemu nga 1 2 3 senga tula afune ekifaananyi senga omulala yagendajayo ndabyenga agenza omufundiriza wali omukono ayinza okuteeka mu bulagwa senga weesigambe weyongere otyo naye nga mumanyi wakati waliwo ekiriwo mbere nga mumanyi nti waliwo ekiriwo